Bw'abadde atandika olutuula lwa Paalamenti olwaleero, amyuka sipiika Thomas Tayebwa asoose kutegeeza ababaka nga bwe wabaddewo ensisinkano era ne bakkiriziganya nti okuva olwaleero Paalamenti egenda kutambulira ku mateeka agagifuga nga ku bipya ebirina okugobererwa sipiika bw'anaabangako ky'ayogedde tewaabengawo kukikubaganyako birowoozo nga bwe gubaddenga. When I make my communication, I will not be allowing reactions to my communication. My communication is my communication in the rules. It's not provided for. I want to apply the rules the way they are, because that's what honorable colleagues have demanded from me. So in the rules, I don't have any provision called reaction to the speaker's communication. Ebyokukuba sipiika obwama nabyo bigaaniddwa okujjako nga Ssaabaminisita n'abamyuka be akulira oludda oluwabula gavumenti nampala wa gavumenti mpozi n'abo sipiika baanaabanga yeeyitidde. No more approaching the speaker's chair, but you will be approaching the chair through cheats. That will help me to listen and concentrate. Because sometimes a member is just submitting, I'm here talking to a colleague and I'm supposed to guide. I'm stuck. Tayebwa era alabudde ababaka ku mateeka okubadde ennyingo ey'ekinana-mu-esatu n'ekinana-mu-ennya ezirambika ku nneeyisa y'ababaka nga bali mu Paalamenti n'ebweru waayo. During a sitting, A member shall enter or leave the house with decorum. B, a member shall not cross the floor of the house or move around unnecessarily. C, while a member is speaking, all other members shall be silent and shall not make unseemly interruption. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.